Genda ku kirala. Kyekigenda mu maaso makkati ga taata Nambeemu ne mutabani we Kikeni. Buli kimu wakirabye ensonga zaali zirina kwatibwa ziti. Kikeni alina emyaka emeka? Alina okubaweza emyaka 22 agisussa kuba simanyi nnyo myaka gye. Nagamba muwala wange 25. Nagamba muwala wange yakyogerera. Nagamba muwala wange kendikeera ku makya ne nkusanga ng'oli ku TikTok. Nze naawe bijja kuba biwedde. Kendikira ku makya ne nkusanga nga oli ku Facebook. Nze naawe bijja kuba bikoze ki? Kendikira ku makya ne nkuzuula nti tokyali mwana wafuuka mukazi naye ng'oli maka gange. Nze naawe wano omukazi eka aliwo ali ogwo omukazi gwe neebakako gw'oli mwana. Bw'oba oli mwana olina okubeera ng'essaawa zino n'essiru ye ekyaliko. Ekyo nkiwulira naye ziri ensonga ebbiri. Tonyigiriza mwana. Facebook, muganda wange, TikTok, Instagram. Muganda wange gwe biri ku TikTok osobbikiza omwana wo biraba. Muze jja kuwuddwe. Nkubuuze ekibuzo kyange. Ebiri ku TikTok osokkiza muganda wo muwala biraba. Kasabanga bikuwulirira. TikTok ine ekintu kikulaga nti kibuulirira. TikTok ine ekintu kikulaga nti kibuulirira. Nze mpulirizaako ku Qur'an. Nga ggwe. N'abantu abatawemula era wensanga kiripu yaabwe njiraba. Gwe osuubira omwana tanakeera mu kyakutegeera kino nyina kibi. Bw'agwa ku vidiyo ey'obuwema asogibuuka. Tendako kuteekako. Bw'onooteeka guno amagezi gajja kgenda. Bana ebyagala endisooku. Nedda. Obaza kukola ki? Nedda jala kubuuza ebintu byange nga wonna nga wombuuza ono zirimu. Tasobola giyitako. Entegeerayo y'entegeera ya Melissa. N'omuntu omukulu olaba atagiyitako kuba Melissa wange manyi entegeera ye. Kuba olwaleero nkedde ku makya. Sheyi waffe ow'ekibuli owa Odi Kampala yavayo n'atugamba abaana bawemula. Naye nga kitegeeza ku TikTok era nga yagala bagibaningi. Kitegeeza yabiraba. Olwaleero nkadde ku makya ne ngamba muwala wange mpaayo emitwalo 2 nagamba talina ssente. Nkabadde mu kasawe nga mulimu emitwalo egyo. Nga tayagadde kuzimba. Yelasiti ye. Nze ne mba ne lasiti nga aginsabye buvunaanyizibwa bwange obukola ki? Nze mbadde mugezesa ndabe entegeera ye. Mwangu si mwangu. Nze nkola ku muntu butinyo oyo buti obugezesa. Kati muzeeyi nze ogaana omuwala wange okubeera ku TikTok si because saagala abeere ku TikTok okubeera ku mulembe. Wabula mutangira obutakola nsobi. We always talk about sex. She even brought her boyfriend at my place. Nga ndi mu nnyumba. Yajja nga daddy nina omugenyi agenda okujja ne mugamba ani. Muvubuka ankwana naye akwana ne mukwano gwange. Mugamba no problem. Ne boogera nga ne mu kisenge ndaba firimu zange. Yamaliriza n'agenda ne mugamba nga tompise kumubuuzaako. N'agamba oyo muyayi sagala omulabe. We do talk about sex. Nga Melissa sex, but sex anyuma nnyo ng'oli mukazi eyeekolera musobola okusalawo sex anyuma nnyo ng'okuze mu bwongo. Ensonga za Kikeni masaka nnyo kwagala ku baana b'abayimbi baana baba celebrity. Ne just nze nja kusaba ani Nambeemu Kikeni sijja munenya bye yakoze. Lwakuba mu Buganda tulina ekintu ekitandise okufa nti mu Buganda tulina ennono. Ennono eyo eri mu Buganda talina wekkiriza ggwe okunenya muzaddewo. Kebe ne Bayibuli simanyi Kikeni mu bwa ddiini ki Nambeemu bwa ddiini ki Musiraamu. Teri aya mu Qur'ani kukkiriza gwe mwana kudda wantu kuvuruga muzaddewo. Even mfunzadde wakoze ekintu ki oyifuuka ng'omuntu omusiru. Ebitabo ebibiri ebyo Qur'ani ne Bayibuli omuntu yenna yabiwandiika yenako ekintu ekyamutuula kubbiwandiika. N'atunula ensi wejja okubeera gye bujja mu maaso. Byonna n'abigatta mu kitabo kimu.
n'akifulumya. Muwano taata yasusse. Nkiddamu ne nkugamba mbeera saagala nnyo kwogera ku baana baba celebrity kuba nange kinnuma omuntu kudda ku mwana wange. But ng'omuzadde yenna kati njogera nga muzadde omuzadde tasobya era ng'oyagala ensi ekufunze keera ku makya tandika okuvuma muzaddewo yesaamu muzaddewo amaaso tonambeemu tulaba nti bali mu butaala naye eyo element erina kyeyalaze mu baana abalala bagoberera bannambeemu nti gwe omwana osookera mu kyokkwata tiktok n'ovuma muzaddewo ng'oyagala. Uganda yali etuzeeko ddi eyo emize egiri wabweru nti omwana asobola okuvuma maama we ekigambo kyonna maama we n'atamukuba n'atamugamba nako because atya amateeka gajja kukola ki naye wano mu Buganda omwana takula mu maaso g'abazadde be. Tufaananya gandi nagamba muwala wange nti wano wenditegeera nti oli mukazi itaawo wano omukazi alina kubeera ogwo ye mukazi gwensula naye mu buliri gwe oli mwana siru erina okuba nga ekyaliko ejja kuvaako ng'ovudde wano ng'ogenze mu bibyo oliwadde mba ogijjako oba olikoze gw'amanyi naye obanga okyali wano nengera ku makya nenkusooka ewaka nenkuba nti wabuuse kikomera simanyi nenkera ku makya wewe tebijja kukola. Tukize tugaane wadde oli mu butaala omuzadde aba muzadde wadde olina following eyenkanawa omuzadde aba muzadde wadde omuzadde teyakera ku makya kukubeererawo mu butoobo okuyamba omuzadde aba muzadde senga teyaliye wava mu ntumba ezo nogera mu jjiri ya maamawo baganda bo bangi nnyo abaava mu ntumba za taatawo nga bagenda ku jjiri ya maamawo bonna bafiira mu process eyo. Katonda yakola nti gojja kubeera wanjawulo n'ogenda okutuuka ku jjiri ya maamawo n'ovaamu andivuddemu babiri n'ovaamu bwogu banno bonna bonna baafa amaanyi gaababula okudduka okutuuka ku jja eryo gwe yakera mu kyokudduka n'ofuuka omuwanguzi from day one obeera muwanguzi naye ekisinga okutta omukisa gyaffe kwekera ku makya okuvuula abazadde abatuzaala. Oyinza okuba nga Yesu olina abagagga bangi nnyo bakuwuliriza teri mugagga mpazi ng'omugagga musiru omugagga yina asobola okukkiriza chicken avuule taata we ne maama asobola okukwata essimu n'adda waati n'avuula omusajja yakera ku makya omuzalamu omwana wabeerawo problem. Omukazi Katonda yamutonda ng'ensi emuwuliriza ate nga w'amaanyi nnyo mu nsi. Omuzadde Katonda yamutonda omukazi ng'alina okugulula ekiba kikyamye buvunaanyizibwa bw'omuzadde omukazi okutwala ensi mu maaso oba gikyamya lwakubanga omuzadde zako ekikofiira kyo oddemu okola nonsense lwakubanga omuzadde w'ennaku zino ayingira obuzadde nga teyetegese kufuuka muzadde oluusi embeera emuyingiza obuzadde bamufoosinga bamukaka oluusi n'ayingira n'afuuka maama oluusi n'afuuka taata nga teyetegese kulazo kati byonna bye nalabye byonna it was not called for. Sijja kunyenya nambeemu kubanga yamugamba omusajja takola ki teyetonda nga akoze eki yes kubanga mazima geggo Rwanda si wetu bweringa wetulowooza waliwo paati ezimu ziri ghetto ngina America weina ghetto okitegeera naye gwe nookera ku makya n'obeera mwana n'omuswaza nekitakoma ku olwo nenkira n'okomawo n'omuswaza nekitakoma ku olwo ne maama najja n'aswaza nekitakoma ku olwo kwegamba n'olaga ensi ng'omuzadde wo taata bw'atalina makulu omukisa gwo gwava mu ntumba ezo buli otta taatawo oba wesse taata ayinza okuba nga teyasasula ssente zikujjanjaba zikusasulira school fees zikola biki taata ye foundation y'omukisa gwo si maama taata ye foundation y'omukisa gwo ekyenjawulo ekiri ku maama nti maama wategeera ensobi ye n'ayogera n'ensi esiba okuwuliriza ensi okuwuliriza etuna n'ebikola bya maama ddadde ekigambo kyayogera kivudde ddala ku mutima gwe kubanga maama aboninga n'ensi era nnyo nga nkubiriza nnyo buli kazi yenna ali ku nsi
funayo akadde ebigere bye bireme bitambuleko ne ku ttaka. Funayo akadde otambuleko mu ttaka ng'omukazi. Si ku seminti, ettaka, soil ng'omukazi. Because ng'oli mu bigere. Ensi ekyagitonze okubeera maama kiri ku mukazi. Nze nkuwa example n'ozituna ng'ez'ekisino naye nga kituufu. Okuswala kwatandikira ddala from show. Okuswala family maama n'omwana batandikira okuswaza omusajja ku show. Bw'oba ng'oli critique osobola okukritiikinga n'okwagala tebaali tebagala jje. Nkubiza nnyo abazadde abakazi nti byonna bisobola okuhappeninga mu bulamu. N'ensi teyagala kumanya omuzadde teyaliiwo, omusajja teyakubeererawo. Ensi eyagala kumanya wawangula otya. Ye point. Uganda eno ebyafaayo by'abantu tubitwala nga kikulu. Twagala kulaba ekyo ekiriwaawo. Buli woyagala ebyafaayo byo bagamba anoonya ki? Sympathy. Naye mu reality osanga ate abazungu batunasiga wow. Wakwata chicken omusajja natakubeererawo. Wakikulu otya? Ekyo ebigambo byogenda okwogera. Bibigenda okukera mu kyokugumya omwana omuwala single mother. Naye wogera ku makina okwata omusajja n'omuvuma oba n'omuyisaamu amaaso. N'omusajja yandi ku datinze oba agwo datinga yeesikamu. Era n'ensi tekuleetera musajja mulungi. Ekweta abasajja bafanagana awegoovuma. Era ku makya okukiza ensobi nti no mu relationship ensobi zivaawo naye tezinda kukwata ku mwana. Muziterera nga mmwe abazadde. Munoonya solution nga mmwe abazadde. Ne muzigonjola. Buli wokera ku makino gantu taatawo. Gwe taatawo kyova olaba obusiru bwa taatawo yakulekawo taatawo yakulabirira taatawo. Oba okera ku makya kulengejja mukisa. Taata neesonyiwa kola bibyo nkole byange. Taata ajja kwesonyiwa. Nyokulaga ensi ayinza okubeera mu mboozi mukati n'akalaba naki natakyogerako nga kikulu. Naye waliwo kiri ekintu ekiri munda n'obutonde. Buli kigambo kye twatula either kibi oba kirungi kisigala mu bbanga awo. Nzikiriza nti waliwo elements ez'enjawulo ezikwata ebigambo bwekimu bye twogera. Kyovola nti mulimu ebigambo nga bibyo n'ebigambo nga si bibyo. Ebigambo nga si bibyo tobiramu makulu, ebigambo ebibyo bibaamu amakulu. Era mu bigambo mu video z'okugamba omusajja yogedde ka point kano kankakozesa ng'ekyokulanyisa katuuze obulamu bwange. Nze kiyinza okugambako kyekintu kyokka chicken mwana kunze era nange muzaala. But femme tekukkiriza ng'okwerabiza nti wali yakera ku kyokutunda eggulu n'ensi. Oyo eyatenda eggulu n'ensi yawa obuvunaanyizibwa obutegekera ensi. Oyo yatenda eggulu n'ensi yawa obuvunaanyizibwa obumenya ensi oba ogimenkinga. Kyova Bayibuli gye nzikirizamu egamba otyanga kitaawo ne nnyoko. Teyagamba otyanga maamawo ne kitaawo. Yagamba otyanga kitaawo ne nnyoko ennaku z'oku nsi zo zibeerenga nnyingi. Teyagamba otyanga nnyoko ne kitaawo. Because a man was created before a woman. And through a man newajja a woman. A woman Katonda n'amukwasa obuvunaanyizibwa obw'okgonjoola ensi. Kyova olaba ku lubereberye omukazi asobola okwogera n'omusota ng'omusajja tasobola kwogera na muki? Omukazi bw'aba nga yeewaddeyo okusoma ensi asobola okuwulira ennaku ey'eggi ngako terifuddeeko. Omukazi asobola okuwulirako ennaku ery'embuzi nga tefunye mata. Omukazi asobola okuwulirako omwana gw'atazaala nga maama afudde ng'alina amata n'amukwata n'amuyonsa. Kyova olaba mulimu ebisolo ebimu bitandise okweyisa ng'abantu. Embaata eyinza okufa, enkoko n'ekuza obwana bw'embaata eyo.
kyekyo bayita maama nti maama tasosola mwana either muzadde oba tamuzadde maama tasosola mwana either nga kisolo oba nga muntu n'empologoma kyasinza okubeera enkambwe esobola okulya maama neraba akaana akato nekakuuma nekakula ebyamagero bibadde birabika ekenya yaliyo nituka ekira nenafuwa nga tikyasobola kukola ki akaana empologoma endala nezikalya naye nga ye yaraba nti yakola ekintu ekikyamu okulya maama waayo ngaotanakwetengerera kwe kusala okukola ki omukuza kagube musota omusota tegusobola kuluma mwana muto paka nga ameze ki amannyo gwegusobola omuluma omusota gusobola okulera omwana oyo omuto negumuwa buli kimu lwaki omusota gusobola okukeramu kyokukola ekintu ekyo lwaki empologoma etategeera talina byakutegeera esobola okukera kumakya nekuza akagabi akalala lwaki empologoma esobola okujja nesanga omwana omuto nemuyitako netamulya netta abantu bonabona omwana nemulekaawo awo because emanyi nti obutonde emiti emito gyegikola ki but ate sangi zino emiti emito gyegisanyawo ekibira gyekirimu ani tasobola kwetonda femu eno ogiraba ebasinze nnyo amaanyi femu eno ogiraba naddala ngaokyalinamu excitement yokubeera mukwano gw'abayimbi excitement yokubeera ku tv excitement yokubeera ne following excitement yokubeera ku live excitement yokubeera mu butaala femu kyekimu ku bintu bikyasinza okubeera weird ali bikyasinza okubeeramu emizimu kyovala entertainment industry ejjudde basitaani eb'enjawulo betutamanyi kubanga tubayiga buyizi naye nga kabaka waabwe sitaani ali omu swaitaani yatwala emizimu gyonna egy'obukaba emizimu gy'okuvvoola emizimu gy'okuvuma emizimu gy'amalala gyonna yagitwala ali omu sitaani kyekyabaganya okugenda hip-hop nemuswaza legend jenero bigambo bingi ebikola bitono ebigambo bingi ebikola bitono kategeeza kyalo omanyi mulimu ekintu kyenzikiriza sitatu olina kwogera bigambo bingi era sitatu olina kuyimbayimba but waliwo omuntu gwotunuulira nga bafaana balinako ekizibu media aginako ekizibu abamawulire balinako ekizibu babloga balinako ekizibu buli muntu enamu nobuuza kati showe netuuka nagenda omuwanirira jeneoza amajagala omutunuulire ali biased na buli muntu yenna gwe mutunuulire podcast ze noba kyazizza omuntu ye host wa podcast eyo aga kumulaga nti yategeera nnyo okusinga nogwakyazizza okusinga nogwakyazizza pulime twagala kumunyino gwokyazizza bivaamu omwana waki ntendereza nnyo Gravity Omutujju jina ayinza okuba nga asinga Gravity Omutujju lyrics no kubeera nga yasoma ne Gravity Omutujju is the gwenza okugamba a hip hop legend of all time. Gravity nekuddako Navio nekuddako GNL nekuddako Fefe come on nekuddako Rocky Giant mujiswa muteka wao Rocky Giant nekuddako bakina Nampera baba baluku bani abo bonna ne kadden bafefe ne badoka bajje wansi eyo Gravity Omutujju omulaba teyasoma nga GNL abanga Navio but asobodde okukola ebintu byonna ebyalema abalina ssente asobodde okuwangala mu industry erimu amafumu enkokola n'awangula GNL obuzibu bwe buli wamu wokka nti amanyi nti amanyi teyeeguya yamanyi nti ye akola ssente ayina ebintu byayogera notunanga nti kati kwegamba hip hop okwewaana naye waliwo okwewaana kwe kulina okukoma industry yazizeemu teyategedde style yayo industry agimanyi
Mwaka ki ayinza okuba abadde agimanyidde kuguli wa mwaka agimanyi industry bintu byakyuka kyeya blood industry agimanyi tebikyaliga noli tewali nnyo kyakyuka nnyo kiri awo edda bye byali ebizibu naye kati byangu tosobola okukola podcast nekuleetera abantu oba kikini yabafunyi kati ate gwe GNL the region gwe tulina entala wakudde nnyingi talina muntu amulera asobola muyirawo mubiri yaasuubira nti asobola okwerera yekka tekisoboka ninaaviyo yamutwaliddemu okitegeera media personality wamwogerako amutwaliramu kati ani agenda omulera kyangu nnyo okubeera eno gando ndi sita ndi wakabi neyita abantu ojja okakasa nti oli sita kyangu nnyo gaa nti oli sita oli wakabi neyita abantu webagana okujja otegera nti oli sita kati kino si sita muyimbi legase yaggwako dda so alina okudda ku drawing board kyemwagalako kikimu kyukayaga hip hop ate awa generations chances ez'okumanya hip hop but alina okudda ku drawing board si good manager okubeera muki okupromotinga GNL Zamba nga ye gwomutunulire ali biased ku buli kimu ali biased ku bannamawulire ali biased ku bapresenter ali biased ku badj ali biased buli muntu pozingako kati show ya hip hop yasembayo okubeera awo yasala yali ya Gravity show ya GNL yasookera ddala teyajukira awo yajukira erimu eri mu hockey ground eri mu kasaawa akatono ate ebiseera ebyo yagikolera yali w'amaanyi nga alina ennyimba ne ba Good Life nga mpitirivu ate ng'abantu baali eager okumanya who's GNL because ebiseera bye yali ayogera kitono nga music ye mungi kati essaawa zino ayogera bingi nnyo ne music mutono koyi abantu bakyamulya abantu basobola omulya because bonna bali mu age bracket bali mu 3, 4 balina sente zisobola okugenda okulaba GNL kifo ki olina kiki kyotadde ku mmeeza value for money value for money ekintu kikulu nnyo alina okugirako ekigenderako otutunulira ligimu y'essaawa zino tekuze gyekuze ate yeegenda mu bivulu ebya Serena nedda ssebo ligimu ya GNL ogenda ku cricket oval so kyesembye okubeera ku cricket oval jako enkofiira gagenze abaddani palaso kyokojjako enkofiira akwegali kyokojjako enkofiira waddewo palaso King Saha so ki esembyeyo okubeera ku cricket oval palaso wagendamu enali era asinga obuto yali wa myaka emeka 22 era asinga obuto yali myaka 19 era asinga obukulu yali mu myaka 45 n'okwambukako waggulu ani mama ise mubala kyobanga te 45 n'okwambuka waggulu ebivulu biwagira wakati w'emyaka 19 n'okwambuka waggulu buli muntu yawulyako ku koyikoyi bread and butter abamanyi GNL Zamba yenze nsobola okukwata emitwalo egyo but I value my mitwalo 2 agenda tuwaaki odidde hip hop yagala kuleta hip hop ne ba hip hop banno bakuba babuliza ku ttaka odidde Felista omwana omuto ali virgin mu industry gwokulembeza are you mad kolayo ekintu ekyenjawulo kolayo omanyi twali tukola who is who twalina Lafaato nemugamba Lafaato laba oluyimba luno tulina tuduteekamu opika tukubirize n'abayimbi abalaba luddemu lufuuka olwakabi kwe kubeera ne creative mind baana baliko dulinnya ne balulinnya Fefe Busi n'ayitawo n'afuuka owakabi era amaanyi ga Fefe Busi gonna gali mu freestyle si mu kuyimba era Fefe Busi mwangu nnyo akulwana mujjawo okusinga ate GNL Zamba yalikomeza olutalo lwe lwa Gravity it's beyond that
yandikozeewo ekintu ate kyabantu batasuubira ku luluyimba ne Gravity, ku luluyimba ne Navio, ku luluyimba ne Felista ne Fresh Kid, ku luluyimba ne Fik Fameka, ku luluyimba ne Rachel Ray, ku luluyimba ne Munji. Ogenda pano tulina festival ya hip hop. Big Dream. Bonna baleeti. Buli muntu ngokola kubanga sente uzina. Otugamba gwoyingiza sente n'otayimba yimba nnyo okuba ebisaawe gasiya. Katulage danda. Because if you have money, money talks. Ese bisi bigambo. Ebikolwa mu music industry go biraba. Bebe kula ina sente kyova ntu zimukozesa ensobi. Natafuka manager mulungi oganda banna kati emyaka gyange sijja kukola bino. Kade tekitabani kyange kiyimbe oba sikyekyo kavuneyo omuntu mu investingemu azze amagoba. Bonga you have money osula muyenga, but music walaga nti you have zero money. Show yawedde yagambye banne mbw abaganye okujja baatidde empologoma. Ate kya timpologoma. Kasoro kyaka kyasinze mu cat animal obutono keka pussy. Eyo pussy. Si pussy ne yabakazi. Just kamyao. Pretty cat. Sikatana nyako ko mutaddemu. Kati empologoma zetogerako ze zino. Gravity omutu. Fake Fameka. Empologoma right now. Mu hip hop. Munji. Era munji watafuna abantu nga tumuzaye mu kati. Matugera mu kati family okunoonya ewa tumuteeka. Tumupimira. Kusinziira. Luli Luli GNL yabadde mpologoma. Natanakola show. Ngayogera bigambo bingi nnyo nze gola nakolanga tuwa. Abamukyaza bonna ku TV bonna bakajja mu media tebamanyi. Basajja nga babanyinya omusajja akuba. Nifa abamanyi taswa bitu gambe because twaliwo. Ne history tumujjukira. Kati mwabambala bisooku by'okumutwe omu. Temwaliwo n'endowooza yammwe mulowooza kitono nga mwambadde sooku. Okitegeera? Temwaliwo temubimanyi. Neffe twaliwo. Nesho twazigendamu. Netula amaanyi ge gali. Yadde mu mpologoma ng'ayogera ebigambo bingi nnyo ku podcast ye kugundi kata kyalina kyatukola ki. Yasse wansi. Katwagala kulaba munujji daddala mpologoma oba si mpologoma. Gravity yavaayo bambi mu mpologoma kati naddaawo. Katobaki nsolo kyaddira empologoma kati family. Sikira. Leopard. Not leopard, sport. Leopard singa jago amaanyi. Anyway, simanyi kati asobola okuddayo Jenero. Empologoma. Oba kyalina okukola ennyo. Omanyi kati omungu wange bugenze kunoonya ki white tiger. Tiger taliimu. Mukati family tiger gyeri naawe. Ngamba Jenero essaawa zino. Kole ne kapusi. Ayina kuba ali eno. Gravity aliwa. Gravity ate ko kubanga Gravity katalimu oba mu white tiger. Kwanga Gravity akoze. Fefe busa ntiko kubanga halimu eno either mu leopard oba cheetah. Kati jeno leopard cat. Kubadda nonye ekintu kituufu. Mubumbe mbiyetereze. Tanenya abantu kibulu kumusala. Bwagamba is a legend. I do respect General Zamba. He's a good performer, he's a good lyrics. Murungi. But General from day one, ambition ze zalinja ufonyo ku bantu ba hip hop. Ambition ze era n'omulaba wefuna ennyimba ez'amaanyi. Element ze tezali nnyo tezisoshinga n'abana Uganda. Manimu oluzunguzungu lungi. Era Katonda yamuyamba n'afuna omukazi omuzungu atali bubi. Niyo tuna ba hip hop bonna abasinga obungi. Industry yababeezezaawo. Era mugamba nnyo awenye respect abana ba Gravity. Because bakubye for the okutuka kukoa. Nga tebalina mbashuga manyi babateka mu ssente. Nga kasente wakajja mu ndongo akateka mu ndongo n'amanya ku ssaawa 12 oluyimba lwange bukende jadduzanya ne luluzanya. Nga ye ali mu America. Ayine baby mama.
nti Gravity azimbye ennyumba nga talina kintu kyatunudde kirala atunudde industry ndongo balokijja nti obalaba abo bakubanga kalokalo because bakkirizanga nti industry ino bakola ki obabeezaawo si bakazi bayimbi bangi nnyo abali mu Uganda nabo abakazi bebabeezaawo nga bebatekamu ne ssente Bad Black wamulaba yajja n'atunyumizaamu omuntu omu nti alina kannaswi njogera lira tisinzize yabyogera ani yabyogera manyi olwa Gagameero nige ga mazima kale olwa Big Talent kubanga leboyamu yabisookese olwa Big Talent sima olina ekiwalaata sokojja kumuzeyi kimuleka tulaye kivaawo kiva eno olina pulezidenti wammwe naye ate kya pulezidenti wammwe kiva eno wekiti kiva mu maaso ekiwalaata tetukubuze wajje kyava tetwagala kumanya wajje kyava tetwagala kumanya wajje kyava tetwagala kumanya tetwagala kumanya ajja kubuza ati wamukubye so jeno kyalina otukola kiri kintu kimu kyokka kyokuddamu kola hip hop festival yes beef mulungi nekolayo ekintu bafan kibatasukusuubiramu bafana badde bakuulya obwevuma ne Gravity nga Gravity omanyi oba sitabu sooka obujje wansi awo for the sake of ekintu kyolwanirira hip hop nga Gravity tukoleyo kolabo nina giteekamu ngenda kusasula bwe kimu ebeerewo gite abantu baba bachaka akoze ne Gravity kuliyimba odde ku navyo mugabe navyo tuyitiba clear cuts bitwayimbanga nyimbo Luganda tukole yawo ojite ova ugende kwani ono Felista ne munne bange bakiri muje tukole koyi anti bonajjo omusindika uyakoma we Uganda byatandikira ko nanti kiri kyenkugamba nti obo yagala kola hip hop festival eretine bafani ababuli omu Lugogeyo giraba boba toyina luyimba luweza abantu 13 olumu tolukola togikola ngoliyimba lumuwe luti yaligenze wa Freedom City Freedom City yandigenze gundi Africana betaina we yandigenze rooftop garden city taina we yandigenze kwa ni yasemba ku rooftop awo yagana oyo muyimbe okanjira bidde yagana taina we yandigenze value for money wanabadde okolayo ekintu nga naye ddala bakoze oluyimba luno yasembayo